Buterevu olunaku lwaliro President Museveni asindise obubaka obukungu bagira jjajja Ichuli amanyiddwa nga Isma Olaxes era ng'ono mu bigambo bye abadde mukambwe nnyo. President Museveni ku mikutu gye oguli ogwa Twitter, Facebook kwatadde obubaka buno ng'era mwenyamivu nnyo eri abakoze ekikolwa kino. Mu bbaluwa eno oba obubaka buno President Museveni asindika okunyolwa kwe eri okuttibwa kwa Ibrahim Tusuubira amanyiddwa nga jjajja Ichuli. Agamba nti ekikolwa kino ekyakuludde ekyokutta Isma kyakoleddwa abantu bayise embizzi. Agamba embizzi zino simanyi lwaki zikozesa emmundu ng'ate zirumba abatamanya ŋŋanda abatalina mmundu. Agamba kino kikolwa kya butiitizi nti era bo nga NRM bakkiriza mu kukaayana okw'ebigambo okutali kwa kukozesa bisse omuli emmundu. Agamba nti ye akkiriziganya nti abantu n'omwandibadde nga temukkiriziganya mulina endowooza ez'enjawulo wandibaddewo engeri y'okutegeeragana ennungamu eteri yakutta. President Museveni agambye nti abakoze ekikolwa kino bakunoonyezebwa era bavunaanibwe ng'amateeka bwe gagamba. Engeri y'okunnyonnyola ey'enjawulo President Museveni ng'ayita mu State House Controller asindisa amabugo era agamba nti gano gagendagenda eri famire ya Isma. Buno bwe bubaka President Museveni bwasindise eri omugenzi Ismail era alangiridde nti kino ekikolwa eky'okuttisa bannayuganda emmundu si kikolwa kya gavumenti ya Uganda era si kya NRM. Yakkiriziganya mu kukolera awamu ssaako n'okutegeeragana ne bw'oba tewali butakkaanya. Gye bigoledde nga bano abayise embizzi abatujju era agambye nti kino kikolwa kya butiitizi kubanga n'oba tukwatagana na muntu oba olina kukkiriziganya naye mulabe engeri gye mugonjoola ensonga zino eno. President Museveni agumizza famire ya Isma ssaako ne bannayuganda nti ebitongole by'ebyokwerinda bigenda kukola mu kunoonyeza n'okussaako n'okuyigga criminal ono eyakoze ekikolwa eky'obutujju anoonyerezebwe era